Gulule mikono jo nga tufudde Lord Mayor elect point of contact okusabira ye, okusabira Kampala City Council n'eggwanga lyonna, n'abali mu bukulembeze, n'abali mu opposition tubasabire, n'abali mu makomera tubasabire, wabeerewo n'okutegeeragana, wabeerewo n'okukkaanya. Obanga ddala kisoboka nga kwe kusiima kwa Katonda, abali mu makomera bateebwe bafulume mu linnya erya Yesu. Katusabe. Katonda waffe ayinza byonna, Mukama tuzze mu maaso go. Twagala okwebaza, tusookedde mu kwebaza nga tetunnasaba. Katusooke twebaze kino kye wakola. Weebale kuba yali ggwe wamma ddala wakakasa nti bw'otakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere, bw'otazimba nnyumba abazimba bazimbira busa. Gwe bw'obanga tolonze oluusi n'abalonzi bateganira busa. Tukwegayiridde ggwe Mukama, twenenya kkiriza okwetonda kwaffe, bwe wabanga lw'engeri yonna gye takusiimye olw'obuwanguzi buno bwatuukibwako. Ssebo tukwebazizza nnyo olwa Engineer Ronald Nsubuga bali mu ezo. Gwe wasobola Mukama wange ssebo taata okubikako akasubi, gwe wasobola okuwandula, gwe wasobola Mukama wange ssebo okuyisaamu. Tegaali maanyi ge era tazze wano gulumiza maanyi ge, tebwali busobozi bwe tazze wano gulumiza busobozi bwe. Tegaali magezi ge era sigaze okuwaana, tebyali bikonde byatera otulaga nekwola oba oli abyali tibikola. Amazima gali nti yali ggwe. Kubanga gwe butazimba nnyumba bazimba bizimbira bwereere, Mukama wange butakuuma kibuga bakuumira busa. Era wagamba tetukyogeranga mu mutima gwaffe newankubadde ebirowoozo byaffe nti gabadde maanyi gaffe ge gatuyisizaawo, naye tunaagulumizanga Mukama Katonda waffe, kubanga oyo yatuwa obuyinza okugaggawala, okuyitamu n'okuwangula. Ekyo tukikwebaliza nnyo ssebo kye wakola omuwa obuwanguzi buno. Si buno buwanguzi bwe yekka nga bwe twogedde, buwanguzi bwaffe, si bwaffe ffekka, buwanguzi bwo era buwanguzi bwa kkanisa. Kwegalira leka abukolere mu birungi byereere, aleme kolayo Mukama kisasamaza, aleme kolayo kinaavumisa Katonda, aleme kolayo kinaavumisa bulokole, aleme kolayo kinaavumisa kkanisa, aleme kolayo kinaavumisa linnya lyo. Naye leka na buli kyagenda okukola Mukama ng'okibeeremu, nga bwe wabeera ku Sulemaani n'omuwa amagezi mu ofiisi mwamuteeka, n'omuwa amagezi agatayina alinwa, n'akulembera abantu bo bulungi, n'ogaggawaza omulembe gwe, n'omuwa amagezi nga tuwoleyo kabaka amwenkana yadde ali mwenkana. Ekyo ky'oba okolera omusajja ono, muwa amagezi, mubeere kumpi n'eddogo lisembeze wala mu linnya erya Yesu, lireme musemberera, n'obubi busembeze wala buleme musemberera. Sebateera nga tumaze okwebaza Mukama, tuleeta ensonga y'okutegeeragana mu ggwanga lino, obumu, jawo ennimi eziyawukanye, jawo obutali bwenkanya bwonna, jawo buli bwenguzi obwogeddwako, jawo buli kazambi yenna atwetoolodde, jawo buli kabi akatwetoolodde. Leeta okutya Katonda mu mitima gy'abakulembeze bonna ku levels ez'enjawulo. Teekawo okusonyiwagana, teekawo okukkaanya, jawo amalala. Leeta okusonyiwagana. Abasiba bali mu makomera naddala baba nga basibira byabufuzi, leka bateebwe kasita akalulu kaggwa, bateebwe kyetugamba kyetulangirira. Ssebo nno Mukama kyeva tukusaba gw'okome ku abo abakulembeze bewateeka mu buyinza, abavunaanyizibwa bananyini buyinza bonna. Yogera nab'ekiro, kubanga Bayibuli egamba gw'oyogera ne bakabaka, gw'oyogera n'abafuzi, gw'oyogera ne bakabaka ekiro mu matumbi budde, yogera n'abakulembeze bekikwatako bewakwasa obuyinza, basonyiwe bannaabwe, batte bannaabwe, bave mu makomera. Ekyo kyetulangiridde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe n'omulokozi waffe. Amiina.